Atambula benda ye Hamugalabuzi Mukasa omu ku administrator b'ettaka eriweza yiika 64 erisangibwa entawo Mukono eri omugenzi Hamukasa. Ono akubiddwa abavubuka babadde badduumirwa gwayise Peter mu nga babalanga okusalimbira ku ttaka litali lyabwe. Bavudde eri wansi mu kirombe ne bajja tupaakinze awo wano wennyini wetuli ne batulumbidde. Okubwa babadde bagenze kuteeka lukomera ku ttaka lyabwe. Hamugalabuzi Mukasa omu ku administrator era batabani ba Hamukasa agamba ti ababalumbye bakiraba bakuba nga babategeeza nga bwe batumiddwa omulabirizi w'obulabirizi bw'e Mukono Enos Kitto Kagodo. Peter nga yabakulembedde bagamba Bishop abagambye bankube. Gye buvuddeko omulabirizi Kagodo wakati mu kusoberwa yakonga abakristaayo okutema emiggo benganga basaatuusi abamazeewo ettaka ly'ekkanisa wakati mu bujoozi ng'ategeeza nga bwe beekubidde endulu eri gavumenti naye tebayambiddwa. Ne Yesu bwe yasanga bazanyira mu kkanisa zaalimba okwo abakristaayo ate musindikayo baweereza bokka mugendere wamu abamusindisayo basumba babuulizi be baba batema mugende mwenna emunaabeera ekinywa bajja kudduka batujooga bujoozi batujooga buki bujoozi muteme emiggo gyammwe gibeere ku kkanisa awo kumpi kubanga tukooye. Ono bwe tumukubidde essimu okwogerako naye ku nsonga eno bano abeegaanye nategeeza nga naye ettaka eryogerwako teriri wansi wa bulabirizi bwa Mukono. Ettaka lya University ya Kampala Diocese. Nakinze gw'okubidde Bishop w'e Mukono simanyi na byabaddeyo sirinaako na buyinza. Agasseeko nti bandibanga bayaaye abaagala okukungulira gye bataasigira. Bayaaye bayagadde kwesa linnya lyange mu bukyamu. Nkivumirira ddala ababentaawo babbi battaka abo abalwana. Kyokka abafamire ya Hamukasa bakukulumira gavumenti ng'eyita mu minisitule y'eby'ettaka gye bagamba nti eruddewo okusalawo ku nsonga z'ettaka lino ekiyinza okuvamu ebitukula maka ebyazaalira ku nsiko. Gavumenti tuyinza omwaka mulamba kitundu kubanga ffe ebbanga lyetumalidde twali tusonza obusente bwaffe okuteekawo ebizimbe. Balumiriza ekkanisa okutwala ettaka lyabwe mu lukojjokojjo ne bakyusa n'ekyapa okukijja mu Mailoland ne bakizza mu Freehold. This land has been ours from time immemorial. When Hamukasa owned this land in 1927, I think it was, he registered it. Then what he did is he leased it off to the governor. Bafuna sublease okuva ku governor mu 1937. Yababulako ne balanga kati bajja batya okufuna freehold title ku Mailo nga ne receipt tuzinamu yagula ettaka eyo mu Mailoland. Agamba nti oluvannyuma lw'okwekubira endulu eri gavumenti minisitule y'eby'ettaka ayimiriza enjuyi zombi obutabaako kye bakolera ku ttaka lino kyokka ye ekkanisa ng'eyita mu kampuni ya UCU Holdings baasigala bakolerako emirimu egy'enjawulo ng'okusima omusenyu. Minisita yatugamba kanisa Hamukasa abibanja temukozesa ettaka eryo paka nga gavumenti emaliriza okutereeza ensonga eno era ebbaluwa weesittaka naye bwe bali wano basima ebinnya batunda omusenyu. Abamu ku batuuze basanyukidde ekikoleddwa abafamire ya Hamu kyokka abalala basigadde bakokkoloma nti ebirime byabwe byonooneddwa. Kiyanza ddala atuggyeko ensiko ebadde y'amaanyi nnyo wano ebadde black spot ku babbi. Tubadde nga tulwala omusujja gw'ensiri wabadde ngawo ababbi bangi bateegerawo ababoodaboda. Bandi tulabudde ne bagamba bandi batuwa ekiseera ne bagamba nti munnange ekiseera kye kino ebintu byammwe mubijjewo naye tusimbye ebintu byaffe muwogo abaddewo awo twali twakamala okutemesa lumonde. Ettaka ly'entawo limaze ebbanga nga lisuza bangi nga tebeebase ng'ekkanisa ya Uganda egamba lyayo era balinako n'ekyapa so nga ne famire ya Hamukasa bakalamiranga kitabwe we yawa kkanisa lino ku liizi nga yaggwako dda. Tetusobodde kufuna bakulu mu minisitule y'eby'ettaka okwogera ku nsonga eno. Kyaki yawamba ettaka lyaffe byonna nga bati muli mu kizimbe temuli wa kibanja